ensonyi obwavu n'okuswala enjala n'okugumikiriza byalema abasajja bazira mu ntalo superhero wabiwangula tewakwekana maaso go okuba okw'omubi n'otokweka mutwe gwo engule ey'amagwa tewakweka mbirizizo efumu ery'obukyayi obuvumu bwose bwonna obuzira byabetenta omutima gwange wandibadde nga weekweka nandibadde nkitegedde naye notekweka kinemye okunyonyola wandibadde nga weekweka nga bwekweka Danieli empologoma wandibadde nga weekweka nga bwekweka Daudi Saulo bwe yakweka Danieli omuliro n'okweka Yona ennyanja tewayinza kwekweka migo n'ottibwa okunjagala gwe atalina musango simanyi sebo sirina obulumi obungi ennyo bwe butyo olwakunjagala nze nali sirabanga okwagala okunene bwe kuti kwagala kwa ngeri ki kuno okusinga ebisinga obulungi tewayinza kundabanga nfa kyewafa kyanfe ku lwange tewayinza kundabanga nfa kyewafa kyanfiirire tewayinza kundabanga nfa kyewafa kyanfe ku lwange tewayinza kundabanga nfa kyewafa oguma n'okuba otyo twaddamu okwisinkana ffenna nga tuli bakulu naye nze olwotandise n'okuyimba bino nga nyimbira ddala nga nyimba ddala kati nga ye akola ki twaddamu osisinkana naye yali amaze siniya ey'omukaaga yali amaze siniya ey'omukaaga naye nga nali ntudde awantu awamu awo ku paaka empya nali ntudde awantu awamu awo ku paaka empya nga nina edduuka lya Lusiini omusajja oyo bamuyitanga Kase yali atunda nnyimba era yagula akasidiika nga akasooka kebayitanga akamuli onjagala mberena kati nali ntudde awo n'omukyala naŋŋamba oyo omuntu omumanyi abadde awo ng'akutunuulidde okumala eddakiika nga 5 omumanyi bwe nakyuka bwe nti yendaba omuntu eyamfaananira obulungi yali ayambadde akakofiira nga akatunuza eno emabega bwe namwetegereza ne mujjukira nenzigyayo amaaso neneefulanga atabiriiko naye n'atambula n'agenda naddayo akutunula nga yagenze ate mu mutima ne mpuliranga nga nandiyagadde okwogera naye we wamulaba ng'enkofiira agitadde mabega akafaananyi oba we wamulaba bwoti wajjukira yali akuze naye omuntu gw'omanyi tasobola kuba nange nga nkuze ze we nali awo muto okuva mu primary paka mu senior nga 3 nabeeranga kawala katono kaddugavu kati awo we namulabira nali ngenze ngejjagejja nga omanyi okubeera ewaka oluwumula olunene naye nga yawanvuwa nnyo nga yafuuka naye feesi nga ngimanyi kati namutunuulya n'agenda kati nange nenjijayo amaaso neneefula atamumanya atamujjukira kati bwe nalaba ng'agenze nemba nga asituka ngende nningize simusanga awo neneekomerawo kakati we naddayo ewaka nemmalanga ennaku 4 nenkomawo ewakase nga najjangawo okukima sente zange eza CD eyo gye nasooka okuyimba ebiseera ebyo tewaaliwo CD baatuwanga bukaseti kakati 2002 oba 2003
kakati we najja nensanga oyo omukyala kase ng'alina ebbaluwa nga 7 ngamba ojjukira omuvubuka oli yali ayimiridde wali yaleetagana amabaluwa ebbaluwa nga 7 kati neŋŋamba nenzitwala nensooka nenziteekawo nensizisoma naye wayitawo ekiseera nenzisoma mpola mpola ati ezo ebbaluwa nga nzijukiza Gloria ajjukira bwe twali ku ssomero jjukira abakwano bo baani ojjukira bwe nakugambanga olibeera mukyala wange mu future bingi byanyumiza kati gyenakomanga ozisoma gyenakomanga omuwulira muli waliwo ekyawe natuuka mpulira nina okumunoonyaako olwokuba ye yali tamanyi wakolaki naye ate mu baluwa yali yateekamu endagiriro nga abeera ne sisita we wakolaawo ne sisita we neŋŋendayo nemukyalira awo wetwatandikira ebya serious love eri yantawanyanga ku ssomero naye nze nga mmanyi ndi mubiikira kati mbeera n'abasajja bano bapromota baani nze nga nina mukwano gwange yali talina ssente naye nga omutima gwange yagutwala nga bangamba Gloria oyo alina akasajja akava akamwesibako akasajja kaloga Gloria abayimbi nno bamukyayira ddala musajja wattu bamukolako zirivenji bamumwalana bakola bingi naye nze nga gwenjagala naye kale kyenjagala okwogera nti mu bulamu bwange bwonna wenasalawo okufumbirwa wenasalawo nti ndifumbirwa nensaba Mukama omusajja namuwa condition emu bweti Mukama wolimpa omusajja gwendibeera naye netutuuka mu ggulu newaliba mwavu newaliba teyasoma newaliba mulema naye ng'omanyi omutima gwe gulimu desire ey'okubeera naawe ekyo kyenasaba Mukama era kyenali njagala kati Medi wamufuna ofuusa omwadiventi Medi lyerinnya ly'abasira twali wetwaberera eri nga tusoma nze nali mukatuliki ye nga muki ye nga musiraamu kati era ye ebyabadiventi naye yali yabyagala kubanga nze wenatandikira okubeera naye yali mu adventi yali yavaayo mu basiraamu nga mu adventi era ekyo kyansanyusa nnyo oba yakyuka lwakubanga akitegedde nti naawe wafuuse mu adventi simanyi eyo temugituukangako simanyi naye nga kyemmanyi nti omutima gwe ebiseera ebyo wenabeera naye nalabanga omutima gwe gubeera ne Katonda nalaba ngaayagala nnyo okukola ebituufu ngaayagala nnyo ebyokusaba ebyo ng'ate agezaako kukola ebintu ebituufu kikyojjukira ku bapromota abo abakupromotinga ngoba n'abayimbi be wabeerangamu ebiseera ebyo kikyojjukira kyotalyerabira ekyali kikutuuseeko ng'oli nabo kwegamba kwolwo bwe baŋŋamba nti abayimbi bali balwanira Gloria natya neŋŋamba abasajja bano olumu bayinza n'okundepinga kubanga oluusi nga mugenda okuyimba nemubeereyo mu baaka stage era nze saagenda nnyo mu bivulu naye ebiseera ebimu naye obulamu bwange nakula ntya nnyo ekigambo ekyo kunkwata omusajja ayinza okukwata omukazi nakula nkitya nnyo kati ate ebyo abantu abaneesibangako buli kaseera nabo baali bankoyezza okumbuzaako emirembe omuntu olwokuba nti oganye kumubeera naye mu mukwano nakukyayira ddala nakwogerako bubi n'atayagala ne talenti yo ekole ki egende mu maaso kale ekyo kyannuma neŋŋamba era ebintu byonna ebingi ebikolebwa temuli bwenkanya
olw'okuba nti abawala abasinga obulungi mu feesi si be bafuuka balina lulungi. Ebiseera ebisinga oyo omuwala asobola okwegabula eri abo abasala empaka yayinza okuyitawo. Omuwala omuntu asinga okuyimba kati abawala abasinga bajja mu kisaawe ky'okuyimba nga yikyayagala linnya, kufuna femu, kufuna linnya, kufuna ssente. Tafaayo oba yeebaka na musajja ki oba yoni kasita amutwala ebweru. Naye ekituufu amannya bagafuna. Naye obulamu bwo kubanga obulamu bw'omukyala buyinza butya okukozesa abasajja abangi. Nze nakula ne mami wange nga bayawukana ne taata okuva nga nina emyaka nga 6 naye paka lwenkaddiye okutuuka kati sirabangako mami wange na musajja. Alayika ebyabasajja yabikoowa. Ate nga yayawukana ne dade waffe nga alina emyaka nga 24. Naye kati n'okukula akuza akaddiye. Naye saamulabako ng'aleeta omusajja wadde mu nnyumba wadde ate bamwesibangako baabeerangawo naye teyakikolako. Kale nze twakula tumanyi nti ekitiibwa ky'omwana omuwala kwekuuma. Ne bw'aba teyasoma ne bw'aba yasoma naye bwe yeekuuma okutuuka ku lunaku lwe olw'okufumbirwa ekyo twakula tukimanyi twakiyigira ku maama. Kale abo bapromota banyiigira olw'ekyo okutulugunya abawala abayimbi ne babatuusa n'okubakaka omukwano kubanga babapromotinga. Ekintu ekyo kibi nnyo era nze nkikyawa kubanga etalenti yange teyagenda bulungi. Ekyo kimu ku byasumbuwa okuyimba kwange. Wayimba olimba lwa ekikompe ky'obusungu bwa Katonda. Ogenda soka otuwemu akapera n'oluvannyuma otubuulira ova ku ky'okuyimba oluyimba olwo. Ekikompe ky'obusungu bwa Katonda soka embawemu akapera. Ekikompe ky'obusungu bwa Katonda muganda wange kiriba kikambwe era amagezi ge nkuwa galigamu gati tusuule buli kimu tunyweze Yesu. Naye olunaku lw'obusungu bwa Katonda kulabula tekirisoboka. Olaba ekisonyiwo kitukaabya bwe kiti baganda baffe bwe balwala ne bafa. Ekikompe ky'obusungu bwa Katonda muganda wange kiriba kikambwe era amagezi ge nkuwa galigamu gati tusuule buli kimu tunyweze Yesu. Naye olunaku lw'obusungu bwa Katonda kulabula terulisoboka. Olaba ekisonyiwo kitukaabya bwe kiti baganda baffe bwe balwala ne bafa. Ku bifuulirwa 16 we wali obusungu bwa Katonda. Ensimbi ze tunoonye zitulesa Katonda tulyoke tuzisuule mu nguudo. Olwo tusindisa bigere kasasiro ezikyalina mugaso. Omugezi omukopi n'abasoma bonna enjawulo nga tewakyali. Abamugaana abatalina kabonero ne bafuna ekwepi esibu. Simanyi oba liribaawa naye nga liruma okuzaama. Maama taata n'akayonka bonna nga bakabakuwa. Bwe badduka malwaliro abasawo badokita nga balajjanabwa. Katonda wange bw'olinyamba nesidduka mu masoko oli bukoledde ebirungi byonna obulamu obwange bye bwetaaga. Sifa ku bwavu bwe ndi mukati okubonaabona sifaayo naye ku lunaku olw'obusungu bwo nyamba nange mbe muwanguzi. Luno oluyimba essula nnamba eri mu Bayibuli kitabo ky'okubikkulirwa essula y'e16 eyogera ku bibonyoobonyo 7 ebigenda okutuuka ku nsi ku biseera eby'enkomerero eri abantu bonna abali batebeenenyeza. Era kolasi y'oluyimba olwo egamba nti olaba ekisonyiwo kitukaabya bwe kiti baganda baffe bwe balwala ne bafa. Okulwala siriimu kisonyiwo. Okulwala n'okufa oyinza okugenda emulago n'olaba abalwadde ba kansa kati nga ffe abazi accidenti. Omuntu afunye accidenti ne bamutematemako ebitundu ng'obulumi bungi naye Bayibuli eraga nti ekyo kisonyiwo. Obwo obulumi bwonna Katonda bwe yasonyiwa n'atazikiriza omuntu nga yakonoona. Naye ku nkomerero
waliwo ennyanja ey'omuliro egenda olulimi lugenda kwakira mukamwa kaalwo n'eriiso ng'owulira limyuse liringa eryanda naye nga lyatika naye nga tofa biri mu bayibuli mu ssuula 16. Kati nasalawo okulabula ku bantu ku bigenda obeerawo ku nkomerero nga njagala beenenye twenenyeze wamu kubanga ffenna tuli boonoonyi nga njagala kubanga abamu tebamanyi kusoma naye basobola okuwulira kati nabawulira kyena banyimba oluyimba olwo kulabula ensi naye nze wentunuulira ebyafaayo by'obulamu bwange natondebwa kulabula nsi ku by'okusaanawo kwayo ekyo nakikkiriza kubanga ennyimba zonna ze nayimba bwe nzetegereza zirimu ka element ako ak'okuyimba eby'enkomerero n'okulabula abantu ate sisooka kirowoozaako olwo neesanga bwesanzi ng'oluyimba lwe nayimbye lwogera ku byankomerero naye owuliriza ennyimba zange zonna ziringa oluyimba lumu owuliriza ekyombo kya Nuuwa kyogera kukyuka weenenye olwo lwekikompe ky'obusungu bwa Katonda lugamba enkomerero kyuka weenenye olusuku Edeni zonna zogera ekintu eki kulabula nsi